Yes, live ku Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli. Yes, kyaddaaki abakungu mu ofisi ya Ssaabaminisita abaali bakwatibwa ku nsonga ezeekuusa okubba emmere ya gavumenti bayimbuddwa. Yes, abakungu bana abaali bakwatibwa ne baggalirwa ku byekuusa mu kwongeza omuwendo n'okubba emmere oba ensimbi ezaali ez'omuwi w'omusolo mu mbeera y'okuba nti gavumenti yali yakugaba emmere eno mu kiseera kino ekya COVID-19. Yes, kyaddaaki bayimbuddwa era nga ku bano mulimu Christine gwe watudde kintu era ng'ono muwandiisi ow'enkalakalira wali mu ofiisi ya Ssaabaminisita, Joel Wanjala omuwandiisi omuto mu ofiisi y'emu, Martin Awol nga nono ye kamisona avunanyizibwa ku bigwa bitalaze, saako ne Fred Lutimba amyuka kamisona avunanyizibwa ku kugula ebintu, be bamu ku bayimbuddwa ku Mande oluvannyuma lw'okumala mu nkomyo ebbanga lya ssabbiiti 3 mu makomera ag'enjawulo omuli Kigo ne Kitalya. Bano be bamu ku bantu bojjukirako emabegakaawo be bakwata abaali babbye ebintu bya gavumenti. Olunaku olwa Mande bayimbuddwa era kati bazzeeyo mu maka gaabwe okusobola okuba nga beetereza. Commentinga, likinga, subscribinga.